babuuze wabazizaako obadde ogenda babuuzako ne kujjako akazindaalo babulire n'ebyakyakigalo ffe tugenda mu maaso. Haleluya! Haleluya! Yesu yeebazibwa abooluganda. Musumba yatubulira enjiri n'agamba bw'olabanga osima omusingi nga teri ayogera manya ozimba kiyumba kya mbwa si nnyumba yo. Bw'olaba omukwano gwo tewali agwogerako wafuna loosi. Naye Bayibuli mu ngero 10:18 eyogera ku muntu w'ebigambo emuyita musiru. Omuntu yenna atambuza ebigambo. Naye waliwo olugero lw'Abawalabu lugamba nti olubuto emuba temuli mmere lujja kulabula, obwongo emuba temuli magezi tebutera kulabula. Wabula abakuwulira be bategeera nti obwongo temuli ki. Kati waliwo ebintu by'olina okuwulira n'omanya abyogera nti ki talina magezi. Kati ate nze nina ebintu ebitandya. Kasita omwami ono asigala ng'agamba akyanjagala, abasigadde ne bw'abaani amatu gange gaba maggale. Kyenjagala obbagamba omuntu yenna bw'oyiga okufuga omumwa gwo oba owangudde ensi, eiza mu kwogera naye ne by'olya. Kasita omumwa guba nga tegukyakufuga ng'obwongo bwo bwe bufuga ojja kuwangula. Waliyo abantu bamu nga balowooza bamaze kwogera, tubaleke. Abo tetusobola bakyusa, teri alaba bwongo ate teri agenda butereeza. Kati bw'oba tosobola kufuga mumwa, nze omulimu gwange gwakuleka oyogere. Naye ate buziba ne bukya, ne buziba ne bukya. Omukwano gwange ne pasita ne gukuluma nga ffe tugejja. In fact tulwana nakogga naye Mukama atoze bulungi bigaanye. Omwami wange ono mumanyi tebamumbuulirako. Oli asobola okudda awantu wonna n'agamba bujinga ali bw'ati, naye nze ate mumanyi. Era mbasaba abamwagala, bw'oba oyagala omuntu gezaako nnyo omumanye. Ng'omuntu ne bw'ayogera tamukuggyako, weebuulize yennyini gwe boogerako. Ne bwe tuba tukyagendera nnyo ku bigambo, balitwawulako n'abantu abagenda otugasa. Bayibuli egamba nti ebigambo byawula the bestest of friends. Weegendereze nnyo ebigambo bye boogera ku muntu. Sitaani asobola okuleetera okuwala n'omuntu ali nga Katonda gwe yaleeta ye vision helper wo. Pasita Bujinga ayinza okuba talikuwa ssente naye ate alina ekigambo kyo. Naye ate twebaza Katonda, nze ne pasita tetukyakola mawulire. Ffe ffennyini ffe mawulire buli we tuba. Byayogera tebikyakola mawulire, ye yennyini kati mawulire. Abantu kyewunyisa nti eggwanga libadde lyogera ku nguzi. Ffe baani abasirisa eggwanga? Gwe tolaba nti waliwo amafuta ag'enjawulo? So nange nkusabira Katonda akusitule nga ekintu kyonna kisobola okusirika ku lulwo, ng'erinnya lyo bwe lwogerwa ne bw'aba ani ayogedde ne bw'aba minisita ne bw'aba pulezidenti eddoboozi erisirika eriyo ne liba waggulu. Erinnya lyo Katonda alisitule. Ebimu ebireekaana bannange tubireke, byebira Katonda ku level kwatutadde. We are a city on a hill, Bayibuli bweyogera. Ekibuga ekiri ku lusozi tosobola kikolo, n'obwokolota toyinza gaana bantu kukiraba. Kati Pasita Bujingo
Katonda yamuzimba kibuga ekiri ku lusozi. Buli omu akiraba, era gwe bw'okiraba ng'oli mulungi toyinza yimiriza maaso ga mulala. Kati bonna tubaleke bakirabe. Mukama kyakoze kye kino. Mulembe gwaffe Katonda gwasitudde, ekyo teri agenda kisobola kirwanyisa. Ate era omwami omu yawummula, bali bamuyita Nasantegese Bagala. Yagamba every publicity is good publicity. Katonda abantu abamu abanjulira mu muyaga. Bw'oba otya omuyaga, bw'oba osaba Katonda akufuula akalango, si gwe osalawo formula ye. Kati formula ya Katonda bw'ebanga social media gy'agenda okukozesa, mugambe Mukama, muguno omuyaga mw'oba onsitulira. Abantu abamu bagenda kukutegeera nga waliyo akwogeddeko obubi, abalala bajja kwogerako bulungi. So abakwogerako obubi Katonda nabo abalaba. Asobola okuba nga bakozesezza y'engeri yokka gy'akutuusa mu ofiisi gy'otasobola kutuukamu. Nebaza Katonda ntadde mu ofiisi nga ya buweereza ku Salt. Ne wabawo omukozi najja n'agamba omukozi gundi wa lugezigezi, kwolwo obadde bulijjo tomuwa na budde, kwolwo otandika omuwa obudde. So Katonda asobola okwanjula bw'atyo. Bangi be boogerako ne baboogera mu bantu nti bamalaaya, kwoyo omuntu lwatandika okugamba ng'omuwala mulungi. Lwe bagamba nti oyo omusajja nga mumpi, kati oli abadde tamulaba lwatandika okukola ki? Okumulaba. Tuleke Mukama akole nga bw'ayagala okukola. Nze nsaba ekintu kimu, bwe bavuma tovuma. Engeri yokka gy'obuuliramu enjiri omu Misiri nga tokola byakola. Nze nsaba Katonda nyweza mpisa, ngenda kuva mu nsi nga size muntu n'ogwo nga muvumye. Era njagala nve mu nsi nga sisibye muntu n'ogwo, kubanga sirina gwe njagaliza kkomera kaabe wange. Kati sisobola kudda ku kituuti kusaba Katonda asumulula abasibe nga nina gwe nateekayo. Kati ye kyenva mbamulekera ne mugamba Mukama n'ekyo okiraba, naye kijja kukola ki? Kijja kuggwa. Kikozese bufuuke obujulizi. Waliwo omukyala ano bamuyita Grace Otheno, yavumanga pasita ng'ali mu butale abuulira enjiri, olwaleero mukadde wa kkanisa. So waliyo akuvuma nga bamusasudde akuvuma. Nze nina eyampeereza messages ne audios n'enziwa Musumba ng'agamba bamusasudde. Ne muddamu ne mugamba maybe Katonda yagadde otandika owuliriza Musumba Bugingo, muweeko time omuwulirize. Ne mugamba naye teweenyigiranga mu kuteesa kw'ababi, kiri bibiriko. Omuntu ne bw'aba alina omusango bamuyita, omusajja mu Bayibuli bamuyita Musa. Musa maaso ga Eroni ne Mariam yali mwonoonyi nnyo era yayenda. Naye kubanga Katonda ye yali amufuseeko amafuta ng'amusimbye, ye yali alina omusalira omusango. Yali abiraba era yali asobola obiyimiriza. Naye yali tayagala muntu yenna omulala akome ku oyo gwafuseeko amafuta. Kati nze nkusaba tobeetabaamu, toyoola kikolimo. Omuntu yenna ng'ayambadde omubiri ng'akyali ku nsi ayonoona, omusango Mukama yagusala. Naye ate Pastor Bugingo njagala okwebaza. Teri aweereza Mukama n'atakyayibwa. Teri Katonda gwasitula baatasitudde ne batamulwanyisa. Ekyo tukikkirize. Era guma bakyalwana. Kati bano babigambo wawona masasa ate ebigambo. Ebigambo abantu aboogera be bantu be bayita ba cowards. Buli ali ku social media njagala ayimirire mu maaso ga Pastor Bugingo amugambe nti ki oli kino olabe oba basobola.
teryasobola. Ate teri muntu mu Uganda muno oba mu nsi Katonda gw'asitudde ng'alina ebyokukola ng'akyalina obudde obuvuma abakoze emirimu. Taliyo. Osange hamu ali ku Pastor Bujinga avuma ku social media. Obwo obudde abujjawa. Naye bano abali ku ddato gwe beewoze. Mpakazinda lwotandise okukwata ekkuba eddala kankuzeeyo. Kubira Yesu engalo ez'awaggulu